teutambulira bwerere wetandika kwetunulira ngenda kudamaginga kubese kutegedde lwaki boyambo bajjako sente kintu kingo kyamunyo kwata muganda wa ajali gwe bayita Zafalani omudize sente zo wamujjako mbogena kujja aje mukomera mbu kitawo jeno oyina ba meja oyina ne bakano as simple as that ebintu byadenga bisatu okwata mama Munira omukazi yakolanga kubukedde TV gwe wajjako sente ze muganda mukole edduuka ali mu America no ulikola no iteka munyoko no mugamba agenda mukwatira najjango natumanga bagande balambule edduuka nebba no bakwatira majambi edduuka ne mwakola lisula bupale oboyamba lofuna akabina olaba okambala ne kabula bannange ne unyano musajja akwera kako nkoggo kiri eringe yembwe nkadde lukoggo luzingu kiruli olaba oteka mu amabina ne kabula no siwa butiti kigando musiriku ono luwato kiruli ntuki mbolusibo butiti mbo womese gosobola kuva mulingi toni gwe kumfana nayo ugwe na sound ekuva muno woma ugwe Yes, olutalo luno lukyalanda olwa Mama Flower anti oyo fulufiga gwenjogerako era olulwe ebibye n'ezibedda bikyali biwanvu bikyalanda era nga bakyeyogerera ddala ebisongovu essaawa ya kakati amulangidde buli kimu mbu bye tubadde tetumanyi oba bituufu oba nedda ate era bw'atyo takomyawo n'abanga ne kasuku amukubiramu osobola okungulira emmere omanye ebbanga nenkulisiza bw'oŋŋamba nti sina kye nali nkuyambenga ne YouTube channel yakyaliko content wange iwesire wasomera bwereere ebitabo tebyakuyamba ekyo kyokka kyenkulazeeko saagala abantu balaga bebataalaba kubanga you a friend of mine, you a friend of my kid saagala bagamba bebataalaba but bw'obanga n'ekyo tokimanyi nti ndi income yo nga ne right now okyayogera kunzo tadde ku YouTube channel yo nga ne wembeera ku soto ojjayo content gwenjogedde n'omusa ku YouTube channel yo check your head ogwo omutwe gwagajjanga amatako gakusasa tegwakugasa you just check your head otherwise gukumenyera bwerere gutooleko guyiwe guflashing you gandi flash your head obwongo bulimu si bwongo otherwise wasangibwa giweddewo bakuwa bwambizi enja abantu gyali giweddewo kubanga tunuulira YouTube channel yo olabe full figure aliko in fact n'abantu bakuddukako balabangako full figure ekyokubiri wajja oli ku ssimu ng'okolera ku ssimu nga n'obulango tobulina walina bulango bw'abasawo baganda bano simanyi bani bana batunda amazzi babayita bani abo bwe natandika okukola nawe n'ofuna obulango n'okola ne studio oba otegedde ekintu ekyo n'okola ne studio era wampita nga nze ntambulire content mujjeko era oluvannyuma nnyo wakoma wangonkolako nga ndi mu kigo ekya yero n'ekikofiira wadda recently ng'omaze n'okukola studio kuba ndagaano gijjamu wampita emirundi emeka wanda bannenyayo Kyekyo webulanga byonna bikyagenda mu maaso Zubeda naye yeewera nkolokoto agambye mbu yawuliddeko mbu ebintu bino birimu ne poliisi naye yagambye mbu ye talina kyatya era tatya komera era nti teri agenda mutiisatiisa n'adamanyi tebiriimu kusiba nakuloopa nze sirina kyentidde yenna ayagala okugenda mu kkooti agende yenna ayagala okunsiba ansibe naye kyesisobola basuubiza nti ngenda kutiisibwa n'entya nenkankana that is not me. For as long as onkosezza nja kukosa ebyo simanya yangu mutuule buli omu yeetondere mune sina kye neetonda sina kye nakola tewali mbeera yabadde enkambwe embeera yabadde enkambwe naye gavumenti weba eyagala obulamu tubutambuze bwe tutyo bwe tujja okubutambuza omuntu tasobola kubanga buli ssaawa ali mu nsobi nga gwe muyita ne muraisinga waggulu ne muraisinga ne mulowooza nti abantu bagenda kutambula nga bakankana ekiseera kituuka abantu ne beekoowa ne bakoowa
akola ebyakola nga tatuvuma tewali agenda muddamu. Kola byokola nga tolumba bantu balala tewali agenda kukulumba. Sikwogeddeeko tonjogerako. Oba it is okay for you to talk about kunze naye tovuma bantu bange. Nze so kimanyira ne bojja n'onvuma kuva Monday mpaka Monday tojja kulaba nga nkuzzeemu. Ekintu kyaffe kye twali twagamba tusirike. Nze nali nasirika. Twayogera ntuga ntusirike era tulabenga bulabi yonna abadde banjogerako nga simuddamu. Nze nsokulaga ate era by the way ziwere 5 nga buli watuula avuma taata wange. Simunyegangako simuddangamu sikola ki. Ekyovuma taata wo kiruddewo nnyo. Kirudde nga bw'amuvuma. Buli wajja bw'ati amuvuma. Buli wajja bw'ati n'amuvuma. Nze neesirika. Nontantirwe yazze n'atandika okuwemula buwemuzi. Ebyo by'omukyala Zubeda ne mukyala Furufiga bonna beeyabya beeyogerera ebisongovu abaffe mbu bijjulidde okuba ng'ate bigenda mu poliisi era nga bigenda mu kkooti naye nga byonna bigenda mu maaso. Waliwo n'omwana mulala eyeetabye mu lutalo ye lwagamba nti tagenda kuziikiza ani oyo gwe twogerako ye Donna Asia. Ye mukulu Donna Asia era ye ng'olutalo kakati emmundu eyiye agitunyuzzaamu Dr. Hajat Kulthum oyo gwe balumiriza mbu ate mbu ye yakutte audio eza Zubeda n'azisindikira Furufiga. Ate mbu Zubeda yabeerawo nnyo Furufiga kakati naye bamuwadde ebibye. Seka muzaata nga yatuluma gukazi gwe wekibanga ddala kituufu gwe yavaako obuzibu gukazi gwe oli gubi nnyo buli omu asaana akuzira buzizi gwe omanye eddibu gwe lyewatuleeteramu omu bw'obanga gwe yaleeta stress leyaviirako okusaanizibwawo kwa Sheikh Muzaata nange musajja watwawummula emirembe. Yalioka nafa n'ebitiibwa bye naye kati gogenda kufa nga waswala dda gwe Hajjati Kulthum tewakyali muntu akuwa kitiibwa ku app kuno mwenze kulasa omugomeesereza ogusajja gwo ogufera ogutamanyi na kusoma Al-Fatiha. Bukyala Sheikh yagenda n'afumbirwa omufera atamanyi na kusoma Al-Fatiha. Wabula Kulthum aba yakukuba omuggo nno wandibadde weekuba mu kifuba n'ofukamira ku mavivi ne weesonyiwa media n'ogivaamu otherwise egenda kwanika oligenda okutuuka okufa oligenda okutuuka okulwala obeere nga mukunja atasera. Weesonyiwe media musiraamu kubanga olwedde olina ebikolobero emabega ze ne bagamba media mugirekera abantu nga ffe abali clean. Kubanga kati nze kiki kyogenda okunjogerako emabegambo like nti obadde ono kino doni kiri nze obubi bwe nnina mumwa era ekyo ensi yonna ekimanyi nti Doni alina omumwa period teriyo kirala. Simanyi naasa omusajja simanyi nakoze bwati newabeera propaganda taliko bujulizi naye kati gwe Hajjati Kulthum ebintu bye byonna biriko wiino wasula ne askari mu kaseera kewabeereranga ewa Sheikh. Imagine ku sente omusajja ze yakuteekamu. First and foremost wagejja n'ova mu kugejja n'obeera abunomo naye Sheikh n'akugumira ate gwe n'omulaga nti omwendako ne askari mumegumwozolera amaaso bweguti kati yagenda n'azisinkana mawube wono omufere we South Africa kati gwe yatika n'atwala ku kyeyo nga bona bamuzooli b'amaaso n'alowooza mbu afunye nnyo. Zubeda bye yali akugamba bituufu gwe twalabye engeri gye waswala ng'omaze okutimba ekisajja mu media. First and foremost ekisajja kyali kibbi kifere nga kyo kizze kinoonya we kiyitira. Bino biwanvu ate waliwo amawulire agayitingana nti omwana muwala abadde ku kyeyo okumalira ddala emyaka 4 ono bambi ng'akola emirimu gye ogwa wakadaama bw'atyo oba ogwayaaya era nti mu myaka 4 eyo gy'abadde amaze ku kyeyo mbu akasente ke abadde akasindikira boyfriend bezimbe oba oliawo bedeveloping nonno nga womanyi ne ba boyfriend balina omuze gw'okulimbalimba nkoze kino balina n'omuze gw'okugenda ku bizimbe by'abantu neyekubisa ebifaananyi n'akusindikira nti eno y'ennyumba yaffe gye tuzimba kamaama mbu kagenza okukomawo wano eno mu Uganda nga boyfriend esente yazirya wepyo era nga bulijjo akyakalamu n'abakyala balala bw'atyo bambi kyamusuuseeko n'aba nga tasobola kukyebeera
n'anywa obutwa n'afa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabire ab'enganda n'emikwano, etusabire n'abo abambi omwoyo gw'omugenzi Mukama abe nga gwekyomula ekirungi. Yes, nga tweyongerayo munnange tugenzeeko ku kitebe Kamwokya era nga ssaawa ya kakati tugendeko mu kibiina kyaffe kya NUP okunenengana okuliyo era nga n'ebigambo ebyogerwa ebitali birungi era ngaawo wetulabiddewo Futusojja omu avuddeyo okuba ng'ate naye ayogera ku nsonga eziriwo wakati wa Map Media ne Sama Uganda nti okubanga omwami ono yawumuziddwa ate n'akitukitwala bulungi nnyo nga mu nsonga obanga obukwakulizo obumu kwa babadde bumuweereddwa kutadda ku media ate n'abyogerako asavinga asirike mpaka punishment we n'aba eweddeyo naye yate yamaze n'aba nga abitwala ku media. Ono ye amuwabudde bw'ati. Ebiri mu Nopo Map Media ne Sewungu mu biwulira bagamba Patricia Sewungu nti mbega era Map Media ayina ekifaananyi kye yata eky'omusajja simanyi mbu abadde amaze ebbanga ng'abega Bobi Wine ng'akuba Patricia Sewungu akaama ne bagamba Lucifer na building kyogereko. Kati nzize kulabula buli muntu yenna ali ku kitebe awo alowooza nti naategerera nnyo Bobi Wine. Nze Map Media mukwano gwange nere kwa mulabuli era kamuwabuli. Map Media ekikibiina si kyammwe. Mututte nnyo obudde okulaga nti mwe bannannyini Nopo. Waliwo abaana bali ku ground abo beefula nti baagala nnyo Kyagulanyi oyinza ogamba basinga ne Solomon ate nga bamwagala ebyekisiru ebitayigamba na pate. Bano sebe bannamawulire be bafotogarafa be mulimu akabondo kw'abavubukavubuka abo abeefuula nti boye be Kyagulanyi. Mulimba bataata mulimbira ddala buli muntu agala Kyagulanyi, buli muntu gy'asinzidde agala nnyo Bobi Wine. Temujja tumanyira nze Map kyaliwa ne Map nkunenya. Lwaki nkunenya? Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akirambika lunwe nti abantu baagala kumuggyako bantu bamulinaanyi. Owulya statement eno gavumenti yalwana dda okumuggyako abantu abamulinaanyi asigale lwannamunigina bamutte ng'onotta omuntu osooka kumuggyako bantu bamulinaanyi. Map eyo message yali kiriya nnyo ng'ekulaga tetwewa buyinza kwesongamu lunwe kugamba nti ono mbega ono si mbega. Wala tukwate obudde tumalire kubeera ani public enemy ani gwe tulina okulwanisa okuva mu ntebe. Gyolo ya NUP eriki ani mulabe waffe asooka ye Museveni. Bobi Wine yagaana nziramu. Map njagala ompulirize. Bobi Wine yagaana okwewa omulimu okwesongamu ennwe. Ono mbega ono si mbega. Simanyi oli munyambi toli munyambi. Ogwo omulimu Bobi Wine yabanguyiza n'ababwa formula. Yagamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Era Bobi Wine ebbanga lyabadde awo nga ye pulezidenti w'ekyo ekitebe zimoolo zigeze zeeyoleka zokka nga teri azisonzeemu lunwe nti gwe oli moolo. Kuba Bobi Wine mwenna abeetaaga mulina kye muyinza omugattako. Bano bonna balonzi kimubaawulamu? Lwaki mweyawulamu? Omulabe wammwe akyali Museveni. Lwaki ofaayo nnyo ku munno okubaamu nno munyampi ng'omulabe omuleseewo? Bobi Wine yagaana ebintu ebyo yagamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Leka Sewungu oba mbega muliraba ebikolwa bye. Naye ate nze munsanyusa. Bobi Wine wajja London oba ono simanyi Babbi Kyagulanyi asiiba wa Sewungu. Kati gwe kyogamba baba Sewungu bamuwa sente ate Bobi Wine sikati basengera ku mukazi we Babbi. Babbi lwabeera London ne baba bagenze shopping babira babiri ne Sewungu. Okulya emmere mu hoteli babira babiri ne Sewungu. Anu Bobi Wine bikana ku London ye Sewungu akikoledde ebbanga. Waliwo ebya Malisi akikoledde ebbanga. Era Bobi wamwe omukulembeze waffe gwe wenyumirizaamu Map asiiba akomawo e Kampala nga talina buzibu tanywedde butwa. Bwe nkubuuliza gwe Map Media omanyi oli kyali wange sagala kukuba nnyo. Bwe nkubuuliza Rasta okutta obutambi ogamba mbono mbega simanyi ono omusajja wuno mbega mwamukate n'omukwata omusajja yo ng'agenda avuga emmotoka abagoberera nti abagobe nga mutulaga nti azze abega Bobi Wine ebbanga ddene. Bwe muba mwategeera nti nazaago abega Bobi Wine amubegedde ebbanga ddene alina kulinda ate ava Bulaaya okutta Bobi Wine nga mbadde mbeera ne ku ground.
otugamba mu video zo nti omusajja azabega Bobi Wine mwonna mumumanyi kale tutegedde mumumanyi naye abadde akola kimwe eri bbanga lyabegedde Bobi Wine bwe kiba ekigendera kyo kyakubala nga abadde atta Bobi Wine kyakutta Bobi Wine wakye yamutta alina kulina nkuba kyera Patricia Sewungu okutta Bobi Wine nga abadde ababeera mumumanyi mumanyi n'omuloka gyavuga musiiba mu firimu nga bw'oyagala tuyisa timulaba nti byabwewussa ne Bobi Wine wabulira bira tebikwatagana bya kidongo olwo aba akyafuusa embega nga namwe mumumanyi mbega afuuka atya mbega nga mwena mumanyi ebigendererwa bye era Sewungu alina mulabira ku gundi ya saha mukuseko ku bwongo bannange bwe bana tate Bobi Wine balina Sewungu balina mulabira ku kivulu kya saha tebayinza muyita wantu mu kifo kyekuzufu ngwaba mbege bakubu babeera mwe temuyinza gye mutayinza mulabira bannange malisi mumolekera tutuuse kalulu Banakisinde tutuuse kalulu leka molo bajja kumulaba ku bikolwa bye gwe tokola gwe si mulimu gwe togwewa gwe kola ekituufu mapu oli mukulembeze na uli yogera kwesimba osimanyi ku constituency yawa na tuli ku busonga songa butono boli mu kuyomba Patricia Sewungu singa yagala kutta Bobi Wine singa bamutadda bano bantu bizokontakiza Bobi Wine zoli gwe tomanyi buzibwe mulina abannayuganda mulowooza mbu struggle y'abantu abali ku ground nedda struggle y'abantu bonna abannayuganda abali wonna Juba, Sweden, Europe yonna, America, Korea, Asia yonna mu Gulf buli munnayuganda gyawangalidde struggle emukwatako naye mu abaana abali ku kyoto mulowooza yammwe era mmwe mujogirako ng'ekintu ekyakabi nnyo ffe kyetutamanyi mmwe mba mwogera ekigambo struggle abaana abali ku ground mu abayita bafusoja mulaga nti omuntu eyajja eno okubonaabona newankubadde akatono kayinza okucontributinga kakuba mbona ajja kujja kuzeeyalo ne omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu timwe musinga okukola ekyamaanyi buli muntu alina kyakoze ku struggle era asobola okukola ekintu ekisingira ddala okubeera ekyettendo okwongerayo kyoba okujjawo nakyemalira Museveni mu ntebe ne mulekerawo abavubuka babeera ku kitebe okwefula nti bukimu mwe mukimanyi Patricia alina lolo gy'abadde azannya mu NUP Bobi Wine agimanyi gwe togimanyi n'okwata obutambi bwenkana wa togimanyi gyensonga ki Bobi Wine ajjeeni era nda inakomawo nga ali seefu ne mukazi we ngono tate Bobi Wine nakulinda Patricia muwa obutwa era ndi mugatte nammwe Bobi Wine bibagaane ebyo by'okwawulamu abantu mwagala beere just awo bamukube so map sagadde gira linye ddoboozi oli kyali wange naye ebintu ebimu kakkana brad ogwo si mulimu gwo ogwo si mulimu gwo ssebo mola erabika bajja mpugwa sigwa tewamu exposinga nti abbi ebitaano sigwamu exposinga embeera gye omuntu omukyamu era ajja kulabika gwe kakkana twagala buli muntu ayambe baganda bange mwenna tubeetaaga temwawulamu bantu mwenna mutuyambe Bobi Wine gwe mulamwa gwaliku abeetaaga omwaka ogujja okulaba nti mweyawudde mututwala omusajja mbegayiridde muve mu byokwerumaaluma gwe kola ky'osobola okukola va ku munnombo ono moolo ono omunyambi kyokulaba nze sikkiririza muntu aleeta gabozimba oyo omunyambi oyo siba ebikoze bitya oyo mbega gweokozeewo ki gwekola ekiki ekituufu gweoli muveeko obambe kasita omutegedde embega kyoti ogamba ensi kasagga omutegedde omutebusi gwekola ekintu ekikwetaaza teekako ettaffaali okulaba nga nakyemaliramu mujja mu ntebe Bobi Wine ogwo omulimu yagwewo wajja kumeekinga sure amujja mu ntebe n'ogwo si mulimu gwo ggwe okumanya ani mmola ne atali mmola ensonga bwe zito bwe zitambula eziri ku kitebe kya NUP okunenengana eri ba foot soldiers abamu bavuddeyo ate okubanga bambalira bannaabwe ate nga bambi mukadde kano oba oliawo si ekintu kye tubadde twetaaga okukolera wamu n'okubanga ate tuleme okusalira bannaffe ensanga ate n'okubanga tuwa bannaffe ekitiibwa naddala abo abaalondebwa okubanga batukulembera no matter nti omuntu omusinga obukulu oba omusinga ki solongazi baamuteekawo nti ono yagenda obakulembera tubawa ekitiibwa ekyo baba balina ensonga lwaki baamulonda nti abeere mukulu olunaku lwe guno nalabyeko awo muganda waffe Sama Uganda ng'agamba nti omukulu Mapu Media teyali musanyufu n'obukulembeze bwa Sama Uganda nti amulaba ng'omwana omuto indeed Sama Uganda mwana muto nti amuyisaamu amaaso mu statement gye yakoze nti teyasanyukira kintu ekyo ky'okubanga nti baamulonda okubakulembera nti era zze ssaawa yonna ng'alinga amulwanyisa so ebintu byabwe ndowooza mulimu ebintu bingi ate era
abantu bangi abavuddeyo okwokya ku nsonga eno. Nalabyeko abaganda baffe abamu ne batuuka okulangira Sama nti alina ebintu bye yakola. Simanyi yayambalanga gomesi, simanyi ne yeesiba ebitambaala, simanyi n'alimba nti bamukubye. Ne ŋŋamba bannange tulagawa kati ffe ffennyini tutandise okweweebuula, kati abantu banaatuukiririzaamu batya? Nga twemazeemu nnyo n'okweyogerera ebigambo ebitali bituufu. Ate kati twevuma mu maaso g'abalabe baffe, nabo ne bamanya nti kumbe tutuuka ne tulimbamu. Bannaffe bino si birungi. Naye nga we tuli ku NCK TV, ankugamba kimu nti munnange bw'oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go gakyali mangi nnyo ddala. Tuzikalira nywera buli kimu nja kubanga nkikutuusaako mu bujjuvu bwako. Sigala naffe tuvaawo.